Anyo kufuna ntalo ku bapuka mingi. Ani naddala omuntu nga musinga okuyimba musinga talent nga musinga buli kimu muki. Awadi ze bakamuteekamu yalidde awadi yaki. Upcoming artist of the year. Achubuddemu abo babona bakubata bamu kajanja kumanina mujjategera mu bamu kajanja kumanina mujjategera mu bamu kajanja kumanina mujjategera mu aganaga tebiwomya nakabululu amujukira tuwanayita na mwezi nakamala kola interview ya Khalifa Aganaga nga bayina obutakanya ne mwana mlenzi we bayita Fiki Gaza wakabinika. Khalifa Aganaga yayogera bino bigambo wamanga talina budde lwana n'aba upcoming kubanga ye legendary. Nemubuuza Fiki Gaza upcoming oba muyimbi inakati kunyimba gwe tutabalira mu upcoming yangamba oyo muyise ki oyo upcoming ate nekirambadde muyamba na kumuwa mirimu kubanga nze kati endongo njirimu wakati nyimba ate ndi promoter. Byonna byayogerwa omukulu Khalifa Aganaga. Soko ulire Khalifa Aganaga. Anyo kufuna ntalo ku bapuka mingi. Ani naddala omuntu nga musinga okuyimba musinga talent nga musinga buli kimu muki. Awadi ze bakamuteekamu yalidde awadi yaki. Upcoming artist of the year. Oluvannyuma lw'okubanga muwulidde ensonga za Khalifa Aganaga zonna nga bwe zibadde mubanga bwazoogedde njagala ate osooka owulire Fiki Gaza nga sinkanye Khalifa Aganaga wenyini nyini face by face olabe. Achubuddemu abo babona bakubata bamu kajanja kumanina mujjategera mu njagala soko tegere bulungi nti omukulu Fiki Gaza akugambye oba agambye Khalifa Aganaga nti nze tuddamu kuneerijja kutolamu kuneepankirako tuddamu kuzoleyalanka okitegeera kubanga siri grades blood nagamba bafango ne biwanisa danze nabayisaamu deggaali okitegeera amupye oluyate si amukubye omuvuka bamuyita King Zale naye muyimbi amuyisizaamu oluyi King Khalifa Aganaga tazeemu kubanga alaba ate ebigenda maaso alabye abazungu 10 abamwetoolodde nga tategeera kigenda maaso lw'okubanga nti bamuyisizaamu oluyi era promoter omu oba eyeegwanyisa okubanga yeesimbawo kuba MP Lubaga mwirabidde erinnya yamuwoyeweza n'amuza ebbali n'amugamba ntogezaako okubaako kyokola kyonna kubanga singa obaako kyokola kyonna ate wandikomekeza nga amaaso bagayiye amanyu bagayiye abange. Khalifa Aganaga yatugamba nti ayina eggaali era nti yeye eggaali obusimayo bw'obugaaligaali bwabwe obwo bugaali tayagala kumanya naye yeye eggaali ate si muntu wa kuzannya. So katulinde kigwerawa agenda ku poliisi agenda kunoonya eggaali ye naye mukoleko oba awo wenyini His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP abangi gwe balonda wano mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olwaleero agenze n'akyalirako omukadde w'e Masaka omu gwe yatugambako nti agendako n'amusabira emikisa wabula ebivuddeyo bibadde bisanyusa ennaku bibadde bisanyusa ddala gwe atugoberera nabagamba nti nze mpeereza amawulire agawano nawali ate era siba na saidi nti ono mwogeddeko mafuukuule ti ono ate ne mwogerako agatali mafuukuule ndeeta bwino ku bwino
ndeta bwino ku bwino, so gwe nango birira ngomanyi ango zonna ngenda kubanga nziteekamu. Wabula kyembasaba musubscribinge, mulayikinge, atera mwongere okukomentinga n'okulayikinga ensonga zino zisobola okuba ate nga zeeyongererayo ddala. Amanya bampita Ambassador Wakabi, waliwo omukwano gwange abeereye Saudi yansuubiriza akaddata kange nene guno ogwaka sinakalaba. His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agenze n'akyalirako nga omulabaawo omukadde agenze n'abaana be okuli abaana bo batankana okuli oba maani Shadraka I think n'omulala awo bamuyitaani maama erinnya mwana muwala. So embeera bwetyo bwetambudde, tubadde tukyali awo ate empuuga gulawo kabineti ye mu butongole era nga eno egenda kubanga ate ekola emirimu egy'enjawulo mu ngeri etya, egenda kubanga ekola emirimu miyitirivu okubanga nga batalaga eggwanga nga ndowooza ateekateeka okwesimbawo nga pulezidenti ekisanja kya 2026. Sooka ompulirire omukulu Mathias Mpuuga ateekateeka okubanga akola ki ng'aleeta ate abantu ab'enjawulo okuli abali kakiiko, kuliko Charles Tebandeke, kuliko Juliet Nabukenya, kuliko Joyce Baagala Ntwatwa, kuliko Abedi Wanika. Abedi Wanika oyo omundowooza omwami asinga okubanga atambulira ku kido kya Mpuuga Mathias, naye nga bo bonna bagamba nti baalya dda. Era abo be bamu era betugamba nti bajja nga mbunga banoonye kaadi ate essaawa ya kaakano balidde akasente mu gavumenti, ate Bobi Wine ye mubi ssaawa zino. So amanya mangi gakyajja gwebeera ku kido wano ku mukutu gwaffe, ensonga zonna ogenda kubanga ate ozitegeera bukwaku nnyo. So mu mbeera y'emu abaana ba NUP bavuddeyo ne bakalambira ne bagamba nti naye Dr. Kizza Besigye Warren Kifeefe otugamba kiddala kikyogamba eggwanga oli mu kutalaaga ebitundu n'ebitundu ebyenjawulo nga ogezaako kwebuuza ku bantu oba muddamu ne mukola ekibiina kyammwe ngamwe aba FDC, naye nga weerabidde nti oze weesimbawo emirundi egiwerera ddala 3 4 2 wajja ne weesimbawo ne bakumega, 2 nojja n'osimbawo ne bakumega, 2 nojja ne weesimbawo ne bakumega, 2 nojja ne weesimbawo ne bakumega. Akalulu akazzeeko akalimu Kyagulanyi wasalawo okuleeta Amulyati, wabula ng'oli mu nteekateeka y'okubanga nti ova mu kibiina mukubeera akakundi kammwe muteeketeeke nammwe pati yammwe ate lwe lulikola omulimu. Bino mbyogera si byogera nti lwakubanga nze Ambassador, wabula mbyogera okusinziira ku baana ba NUP nga bwe bagambira awo bibogedde ate era nange byenkoze eki byembaleetedde. So era omukulu Dr. Kizza Warren Kifeefe Besigye namulyako ng'agamba nti Museveni akalulu tekakyamujja mu ntebe oba mu buyinza, wabula amaanyi g'abantu we twegatabwamu ne tukolawo ekyenjawulo tusobola ate okujjamu ate Muzeeyi Museveni mu ntebe. Ebyo Kizza Warren Kifeefe Besigye yabyogera muna FDC era zaabyogera lunywe, wabula yayongerako ne kino era nga nkiwulira ku mawulire ng'agamba nti singa His Excellency Bobi Wine ajja ne yeesimbawo kana akalulu ka 2026 lyetagenda kubanga agoberera ng'amugoberera ng'agamba nti oba amwegattako basobola okubanga ate bawangula Muzeeyi Museveni. Ekyebuuzibwa wano mu Uganda ebibiina ebijja bigunjibwawo nga lwancu baagala nkyukakyuka oba just gaba malya ga nsimbi. Kimanye kino ekibiina kyonna ekiwandiise wano mu Uganda kivujjirirwa, wabaawo akasente akavujjira okuva
mu gavumenti ebiriko ekulembera. Ate era n'ogattako nti singa amawanga g'ebweru gazuulibwa nti oli wa nkizo nnyo naddala mu bino ebintu by'opposition ebyo by'okuwakanya ebiba bigenda mu maaso, amawanga agamu g'abakyeruppe bamanyi okuba nga bateekamu akasimbi okuba nga ate oyongera okuba nga kibayita okuzoganya. Ennaku zino omuvubuka kyagamba nti kulabisa na kuzoganya. So embeera bwezito bweri bwetambula mu ggwanga lyattu Uganda, naye katubasabire embeera esobola okuba ate ng'etambula bulungi. 2026 His Excellency Bobi Wine anaamalako oba tamaleko. Mpuuga ajja kuba president era wabazze ani amuli emabega amutaddemu akasente ako era agira ku kaadi ki ekibiina kye wankubadde tetunakitegeera amanya ge amatuufu. So waliwo n'omulala omwami bamuyita Jeno Birigwa oyo omwami oyo Jeno Birigwa ali mu bitundu by'e Busoga, yali muna NUP era nga yava mu kibiina ekya FDC I think ne DP, wabula ebintu byamutambulira bulungi mu NUP n'agobwa olw'ensonga ezimu oba olw'okusiiwuka empisa n'ateetunda ndowooza, so ne basala okuba nga bamufumula. So Jojuzi naye yavuddeyo n'atondawo ekibiina kye kike nga ye omuntu, ate era naye alina abawagoberezi be abamuwagira. So tetumanyi ebibiina by'obufuzi gye bitwala Uganda oba buli omu anoonya kakenze. Ambassador wa Kabe of course tova ku mukutu gwa Air News UG. Mbeere bulungi. Mabiriza Herbal Products Limited tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanyi ebisingawo kuba ku 0704 737 14.